emmundu zivaawo ezo ne batatulaga nti kiki kuba kati wano omuyindi yakakubibwa tugenze okulaba omusajja yamukubye tumulabye n'emmundu yali yakava butabika n'emmundu we yagiziza nawo tukoze eki ate yabadde yakava butabika ate yabadde agenze okusasula looni ebutabika bakutojja osasule looni ekintu kino kirala ebyo ebintu birala wabula emmundu zikuba abantu ne tutamanya naki kyezikola ki owa gye zivudde ate ne gavumenti yaffe netatuyamba atisi batubuulire ezo emmundu zijja buzzi mu nsi zibayitako buyisi mu nsalo oba zirinaako azireeta oba ziva mu magye ebintu ebyo binona President Museveni ekyokuvuma abantu embizi ekyokuzivuma abatemu ab'embizi kiyinza obutatukola ki obutatumala okitegeera twetaaga obulamu obulungi kubanga twakwesiga kuba era ne tumwesiga nga y'omukulembeze waffe so ebintu ebyo bitulekera ddala nga tetukoze eki nga tetutegedde nga ate ssemateeka waffe atuwedde okukola ki okwogera naye oli n'ayogera bwogezi kati kesi zisusse okitegeera ayo Isma yafudde naye neetaaga oli muwaawe oli wampeta oli wa tubuuze kiki kuba ye afudde yeegaana abaki bakusanze mu nnyumba ye ndi wabadde omutegekedde ettooke so kale ebintu bingi bisigala naye abakyala nga bo bamanyi ku byenfuna era walina okubanga waliyo abaavuddeyo kubanga bo tebatudde kusala ya sente enfaaye njikubamu ebituli olw'ensonga omujja tulaba yonna gy'osinzira okutulaba ankwaniriza yonna gy'otulabira abatulabira buli weggwanga olunaku olwaleero tusazeewo nate era kuba mu mbeera ey'enjawulo nga tubawa ekyakabi Hanspro Live agemanya gange exclusive wonders wonderboyug youtube channel yo kwe tuli kwe tusinzira okuba nga tubawa ebyokya n'ebyakabi abaganda baffe abatulabira e Saudi Arabia abaganda baffe batulabira olumala bakuyita Gloria nkulaba nnyo updates zaffe ozikondera muddala Saudi Arabia twagala nnyo abalala muli Oman waliwo omuwala ali side zaawo Dubai yangamba doctor akasajja ako lwaki tokampaamu balesagala kigambira ku kamera omuwala oyo mukyala wakwasi musiraamu yeprose yangamba doctor oyo waagwani wendi process toina mukyala wendi totagala beera ku mulamu omukulu ajja kuntuusaako bulungi okay naye nga tubagala ntegera mu sente Hajati Kalodongo nagamba gendayo akulombojjere edduwa obulamu bubeere nga bukyuka mu bintu byonna byagala okubanga oyisaawo so akanamba weekali awo osobola okuba nga omukonaako naawe ng'olina byagala okuba nga oyisaawo mu mbeera ey'okutereza life please and please akanamba mukoneko ekintu kino kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo doctor tusazeewo nate era tukomewo okwongera okulambula ensonga amanya ye Dr. Kalunda amumanyi tumukyaziza ebbanga nate era sooka obuze kuba tulaba tutandikirewo abanda n'abampuliriza mbalamusiza ab'emikwano mu biti byonna mu madiini gonna mbalamusiza njala tutandike n'ensonga ezimu kuzitambula essaawa eno bwetujjidde ensonga ya amasasi gatabuse where are we heading now banange ekyamasasi nange mwenyininyini sirise kyuwa ebiseera ebisinga ndowooza neŋŋamba nti oba kati ki ekigenda okuddako kubanga abantu bwe bati abalamu bwe bati baba nga bafa oli nakeera n'ayogera kati nga wano wendi mu kwogera ne bagamba nti amaze okufa ekyo ekintu nakyo kirekera ddala ng'akoze eki ng'embeera fena tetuli bamativu ate mu ggwanga eryaffe Katonda lyatuwadde eddungi lyetusobola okwenyumiririzaamu so naye nze kyensobola okusaba okusooka byonna nsaba mwami Museveni kubanga ensonga eno kizibu nnyo gyogerako nga toyogedde kwani ku mukulu Museveni olw'ensonga nti chief of what armed forces yatwala ensonga ezo era n'obwesigwa abantu baabumuwa nga bwe kikola ki nga bwe kigambibwa so kakati obuyinza obwo bwe twamuwa bwe baamwesigisa bwe tulaba nga obudde buno nti tasobodde kukola mulimu bulungi nga bwe twali tumusuubira gukola kiba kitegeeza nti abaalemereddwa ki office kati abaalemereddwa office kyetumusaba asobola otuyamba buyambi aveemu mangu muki mu office olw'ensonga zimu babiri nti senga bakutuma ekintu kye bakutumye ne kikulema okukola kiba kitegeeza nti omukisa gudde eri oyo eyakukola ki eyakutuma yogera n'atayogera bonna bonna bakoze eki bafudde okitegeera ebintu ebitategeereka naye tubadde tukusaba President Museveni okole nnyo ku eyo ensonga
olwanye olisa abalwanyi nga bwe kyogerwa nga bwe byogerwa naye n'eyo ensonga giddemu ogirwaneko basi kyekyo is it the welfare because abasajja bano abasirikale we all know ensasula yaabwe kibadde si nnungi tebeyambisiza mbeera eno nti ensasula ngeri gyetali nnungi basobola okubaako ebirala bye bayisaawo mu mbeera eyo nti olinaawo omuntu atalina kuba nga aweebwa emmundu olw'ensonga ayagalayo kaswazi kati embeera y'abasirikale baffe nga tetunabakonda eminga kugamba nti basirikale kulya bubi kusula bubi emmundu zo gavumenti ezoogerako ki kuba tetulina bukakafu nti basirikale baffe bebazikozesa kakati tuba twetaaga point eno ebeere resolved mu ngeri emu oba ki oba endala tubeereko n'ensonga kwe twekwata ez'omuzinzi bali tuleke tulekaawo nga tewali amanyi ng'ate buli onoona ajja oteebereza ebi byayogere ate naye bamutte ekintu ekyo si kirungi batubuulire emmundu zivaawa era abasirikale tutegeere kubanga bwe tunaba twogedde ku ky'abasirikale bokka ate tujja laba ne Isma wano gwe baakakola ki gwe baakakuba ate nga ye si musirikale nga n'omutemu yayeraze nti si musirikale kakati n'abalala n'abatta Kiggundu n'abatta baani zo gavumenti ate tugiwa obuyinza obwo okutuyambako ezo ensonga eziba zitulemye okukola ki okututegeera naye tewaliwo lipooti yonna yonna yakoze eki kiwa abatemu bali ebbanga okusobola okubeera nga bakola ebintu byabwe ogwo omugugu gwonna ngusitula nguza kuki ku bibegabega by'omukulu oyo alemedde mu ntebe olw'ensonga simanyi kiki kituufu andese nga simanyi kati that's why ndi nja kwogera bino ne biri wate oluusa nkwata eki offside mbadde nsaba baveeyo bekikwatako bajje bannyonnyole ku nsonga y'emmundu olw'ensonga nange njogedde kati tukiveeko ekyo anjala twogere ku nsonga okonyawo kati ni ku Isma recently bannamwandu bavuddeyo abeeyise bannamwandu olwo omusajja yali agamba talina baana bona ne bavayo ne bagamba nti ku bintu omukwenzi byalese ne kasente ak'amabugo bandibadde baweebwako case in point waliwo omukyalo omu yagambye nti akasente ka pulezidenti ako yandibadde bamwokyayo kyensobola okugamba nti enkoko teggwamu buloolo kati enkoko bwe bateggwamu buloolo lino eggwanga buli kimu kyonna ekintu kikola kisoboka oli ne bagamba nti afudde tazadde namwandu atalina mwana najja n'akiraiminga miliyoni emeka atali wampeta atali muwoowo oba bwavu nze njira ne ngamba kyaga eggwanga batufuze kyekiri kyegaya batufuze bubi olw'ensonga nti abantu batandise okugwa eddalu omuzimu guveeyo wa ebintu ebyo by'emizimu sibitegeera bulungi kati nga gwe mpozi omusawo oba muganda mpozi naye nze kyenjagala okwogerako kyekiri abantu bali confused they don't know what to do abantu bali desperate why obalabira mu bye bakola byabwe ati obakazi gwe okugamba nti tewanavaayo omuntu yenna mu gavumenti akakasa nti kino ne kino kyekyakola ki ripooti yo tunagifuna ripooti tesi yakufunika era saagala we stressinge tewe straininga tewekola ki tofa stress gwali eyo ng'ogirinze tojja gikola ki gifuna ey'omuyindi yalabise dda mu nnaku 2 eya Isma tugenda mu wiiki tenakola ki tenalabika so kakati ebintu bwe bito biveeko okitegeera mubiviireko ddala muleke kuloota nga mukoze eki nga mutudde ripooti tejja kulabika lwaki ripooti zino tezirabika mbadde nsaba bwe ekyo tonnakimbuuza babuuze nti emmundu eyamukubye yavaawa olw'ensonga buli mundu eri wano erikola ama eyo y'emmundu basooke batubuulire gye yava then tusooke tumanye nti kati wano wetutuuse n'emmundu nebino biriwo ebiri nebebiti olwada ngamba CCTV zino ezatwalako ssente ez'omuwi w'omusolo ennyingi zaali luddawa kakati ebyo byonna byonna obunafu obwo bukyaliwo kati bw'ogamba fayiro oba lipooti eyo okugireeta kijja twalamu obuki obudde n'ennaku ne stress ey'amaanyi naddala eri oyo aba alina okuluma okw'amaanyi abo abaana be baasibye balina okubasiba emyaka ejja ebiri basooke babate bagubejjereze bagambe tubasonyiye kuba tukyanoonyereza driver oyo naye muzibuzibu kubanga yatulemye otegeera buli kwegamba gavumenti eno ekoze ensobi ez'amaanyi nti etulekedde space ffe ey'okulowooza ffe nga kkooti y'abantu okutwanika okwogera bye twagala okukola ki okwogera bano bagamba nti gundi ye yamumuwa amuvuge sale musale bano bagamba nti gundi yawa amagye nti avuga tanka gavumenti eveeyo eyogere yali wa amagye era
n'amasasi go gamuyitawa olw'ensonga yali oba ŋŋambe zikupudita oba ki ekintu kyagwawo bugwiki yono yawona atya yaexceedinga atya yawona atya yagwa atya wali weyagamba weyayekweka waliwo giya bugundi biyamanya bagita giya biki yayekwekawo atya so ebintu bikyalimu obuzibu bw'amaanyi muganda wange naye nga kyensobola okusaba gavumenti eveeyo ebeeko n'ekintu kyekolaki lipooti zeewa essimu waliwo essimu eyamukubirwa eyoyo gayi yadduka ebweru simu eyamukubirwa balisita timo bw'aba yamukubira simu ezo coincidence zibaawo kati obudde buno nyinza okuba nga bwebadde nze wano tonkubidde nga tulina appointment kakati ekituufu osobola okunkubira ate wali ne bankuba amasasi kati naawe bakukwate nti nedda tubadde tulina appointment obuzibu okudduka bali abaana obalaba omudomo bagusobola gukubira ku busimu bwabwe ku social media oli agamba zinyoke ali bweru waki waggwanga ate era ku kasimu ke abo kati okudduka mba nkusuubira owe bakuba esasi balabe wano abaakaaba bajuni amaaso gologona ne gamutwaka ne gabanga ng'omusana batitiizi baki bazibu kwegamba yayeekubamu akafaananyi psychologically n'atulawo n'imaginatinga n'agamba kati olwo senga nze mbaddeawo olw'ensonga nti yali agenda mukola ki musisinkana kati neyaba mu kofini obudde obwo n'agamba bayinza okuba nange babadde bannoonya okitegeera Handspo live agemanya gange wonderboyigi kwe tuli andine McDonald agezaako okulaba ng'ekifaananyi kino akikutuukako bulungi yonna gye sinzira okutulaba tubaagala nnyo mikwano gyaffe tukyali ne Dr. Kalunda tugeza kuba nga tutemaatema ensonga ez'enjawulo Doctor, away from that and this bounced to the music industry federation eyalondebwa abayimbi bazze bagikonamu abamu ebituli nga bagamba nti bano bazze kulya beenoonyeza byabwe President Eddie Kenzo then Vice President Shiba Samali Kalungi then kuliko Juliana Kanyomozi and Pius Mayanja Lizard then waliwo Bebekul mu treasurer then waliwo bya security kuliko Anina Akankuda Narrows Doctor, the whole thing byonna bino nga ebitambula n'abalala abali ku bufofofaawo muli mukwano gwange Lord Bitemu bafiina mwebali and we seeing some faces abamu ezaali zikola emivuyo mu umma eri zireeteddwa wano nze kulwange ndowooza nti akatini nnyo nti federation erina kugatta bino ebibiina ebyabayimbi waliwo abayita ba legends waliwo uma n'abalala nga wobimanyi nti bo balina kufederatinga nga bayita ba leaders mu bino ebibiina ne baba nga bajja tugeza not coming okuyita abayimbi sekinoomu the whole thing eyokulonda kino ekintu speed ate netubona nti mulimu akasente akajja oyinza kukyogerako ki byonna nga bwe biri ekibuzo kibadde ki the whole thing byonna nga federation eno bwe yalondeddwa ekibuzo ekisooka esobola okukola esobola okubaako byegatta ku music industry federation kyesobola okumanya oba ekigambo ekyo nsobola okitegeera nze bwe nti ng'omuntu nti bafederatinze ku kiki kowa values zaabwe zabadde zisinzira ku ebyo ebintu biki bikulu ekibiina ekyo kiba kiri formed olw'ensonga emu oba ki oba endala kakati tusooka ne tugenda ku kiki kye baagala nono kiko bagenda okikola ki okuyimirira ekibiina ekyo kwezigenda okukola ki kwekigenda okuyimirirawo n'ekirala ne tugenda n'ombuuziza n'oŋŋamba nti kinaakola oba tekikole ekibiina kyonna kiba kisobola okukola okusinziira ku ki ku bakulembeze abo bakikola ki bakitwala ne trust abantu gye baba bakola ki gye baba bayina abatayitiddwa trust yo balaga tebagiina abatayiti benjogedde nabo on and off camera n'akamala Dax Cartel era video eri awo wansi musojjiraba naye yakikubyemu ddala bituli bingi yagambye nti tekiriyo ekyo yagambye tebagenda kukola naye kyemanyi kiri kimu nti abo abakuba ebituli mu bintu ebitandika tebakola ki tebabula ekikulu kiba kyetaaga omuntu ono ali ku mutwe w'amaanyi mirundi emeka gye balwanyisiza gavumenti ya Museveni ono kasi omuntu ali waggulu ono Eddie Kenzo aba w'amaanyi ekimala eyo federation ejasigala ekola ki eyimiridde just yeetaaga abantu bana owa finance ne bana abalala ne bali abavujjirizi baki basente okitegeera kubanga kuba buli kibiina kyonna
kyetaaga abantu abakola ki abavujjirira and of which be bakulembeza financial bebekulu mu government akola ki atuuka Eddie Kenzo bw'atuuka wali bamwaniriza nga wa kika kyabe wa Luganda kugamba olaba akankunda naye omulaba kugamba tiimu eyo security kakati olaba nti ekintu kisobola okukola ki kisobola okutambula just twetaaga abagalina kiwanirizo pillars be balina okubeera ki strong ekirala Kenzo tandika okumenya ebifo Kenzo president does he have an experience okusobola okubanga asobola okukumakuma banne mu mbeera ey'okubalulinga and ekirala alina obudde same thing ku bebekulu treasurer we all know he did a PCM teyagimalaako azza akyeyogerera ya ebya treasurer ebyensimbi I think kulwange mwetaagamu obukugu obusukkako nti bebekulu wendi mmanyiddwa nyo wamuzeeyi ntuukaliramu ne kasente banamawulire mukuba kati ekya PCM kijiddewa naye katwogere katunyonyole ensonga zonna obuzibu bonna ow'ekyennyanja okuvunda butandikira kuki ku mutwe Eddie Kenzo ebyo byonna bisobola okuba bituufu talina gurupu ya kibiina yonna tabangako kirasi monitor tabangako kiki nga bwe byogera n'okusoma ayinza okuba P4 drop out n'ebirala titles zonna asobola okuba nazo naye at least obudde buno kye tumwetaaza oba ekyo ekibiina nga kinaabeerawo twetaaga Eddie Kenzo okubeera strong match ekikola ki ekimala experience is the best teacher Eddie Kenzo akuze mu myaka akuze ne mu experience mwebyo byazakola ki ayitamu yenoonye mu ye omwajjemu omukulembeze omulungi gwe bayita ki Eddie Kenzo olw'ensonga atalina mukamwana yekamwana ki yekka kituufu Eddie Kenzo bituli babikubamu kati ke kaseera otuproving nze ndiwo wano kuwa positive side of view then ne negative side of view nayo njajjogerako byonna ebyo bituyamba okukola ki okugenda mu maaso n'okukola ki n'okuyiga n'okwekingiriza wabula kye nsobola mu advising manyi nti ebyo byonna tasobola bisobola omuyindalinga ku bufuzi bwe naye yeyambisa abamukoze eki pillars ezo ezimwetoolodde n'abamu ku bantu abakulu abaludde mu system amagezi muliro Eddie Kenzo bwe gakuggwako Moses Matovu we bali awo beyambise bajja kuyamba amagezi muliro bwe gakuggwako ng'ogende wa mulirwana ng'okola ki oba wa mukwano gwo ng'osaba bwe tutyo ffenna bwe tutambula bonna bolaba bayiseemu bwe batambula ekyobudde ku Eddie Kenzo era ye mwennyini nannyini federation yalina ogiteekerawo ki obuliye ate bw'ongamba president kati president okitegeera nga ki yeba yiye His Excellency His Excellency eyo tayiteeba bane ba federation yabayimbi oli ye president mwe mumulonda naye yaba His Excellency era yaba first person mu ggwanga eri kakati first person akola ebintu bingi nnyo asobola okugamba nina Rose nakwata jeke asobola okugamba bebekulu nti mumpe ku ssente ezo eziri mu nsawo kati nga saha webayina nze asobayita n'abagamba mutule wano mutule wali regardless okitegeera regardless bebe bikubisaamu abantu anti ebituli anti wulira kino waliwo omusajja omu gwe nabuuza ab'amagye nga tebayingiza bantu bwe bati ne bwe bati ab'amagye nange kati gweosobola okukubira omuntu bwate saluti ne mugamba bw'oba osobola okujja ogambe nti oli mu kufiirira bannayuganda nga mu bannayuganda mulimu omuntu bwati kitegeeza tebabayigiriza mpisa kuba amagye ki mpisa eri bweba organization nga mwene batwala oli ne be bamuwa obuyinza nga gw'oli mutono otya nga mutono atya amateeka gali ge muba mwakkiriziganyako gaba gakukola ki yesi yakukwata eri board of gundi yekukola ki yekukwata kati agamalala tuba tulina okugajjawo ekituufu kiri nti kooti ewandiika buwandiisi kipapula kiriko bwino wa bulijjo oba kiri type ne bakikuweereza ne weetwala wekaweka mu kooti omulamuzi n'agamba bakutwala eruzira nga tewalina kutejjeeke nti that is a court order era bwo breaching agreement ng'era bakukwata ng'ate n'olupapula gwe walukola ki okukwata omuntu oba okugamba omuntu nti tukwetaaga mu kakiiko tekyetaagisa mifumbi tekyetaagisa six pack osegeera nina akisobola
ne banne n'ekirala nina si agenda okukola yekayeka nga kiraasi moneta mu nsonga eyo abalina okuba n'abantu bangi abakola ki abali emabega we abasobola okuyamba okuteeka mu nkola n'ekirala ekibiina kirina okuba n'abantu kika ekyo abakiyamba okuteekesa mu nkola ebyo byekiba kikoze eki byekikoze. Let's look at the incompetence eyabamu ku babadde muwuma ababadde bakubibwamu ebituli case in point omuyimbi Fiina Mugerwa bebamu ku bali ku mwanjo wano ate ng'eri kigambibwa babadde bakulira obuvuyo ba Hanson we bali awo ne bannaabwe kinaagenda kino ekibiina mu maaso tebaleete asakaswa babadde ekibiina kino nkugambye ekisobola okutta ekibiina ekiri meja nti omuganda agamba olutatta muyima terukola ki terumala nte okitegeera ekibiina kyonna kyonna kyo kisobola okugwa olw'obunafu bwa Eddie Kenzo pulezidenti waki w'ekibiina oba abantu ababiri oba abasatu empagi ezo ezitwala ki ekibiina awo wenkuza ekirala abo abazzenge abakwezenge abalira mu nnyana kati jjukira munnamawulire wobategeredde ate bali be bawangaala naki nabo kitegeeza basobola okumanya engeri ki gye basobola okukola ki okweyisaamu okitegeera n'ekirala baleke kubasoosowaza olw'ensonga sekawuka kaali kakulumye bwe kakola ki obuuka oba bwokalaba odduka bakyuse enneeyisa yaabwe bateekewo embeera lwaki kino ekintu kitadde nnyo ku kubeera nti nga ngezaako kutereeza ku pano biitinga olw'ensonga nti omwana bw'aba azaalibwa kyaba yeetaaga kiba kiki kumupampalinga nakulaba ng'akola ki kumubudaabuda kakati ekibiina ekituufu bwe tunakulembeza ebituli byebituli kyo kisobola okugwa mulimu ebituli sitaani talo ebituli mu ebiri ekisakisa ebituli otandikidde ku kulembeza obwali bwagwa egindi ne buyingira mu buki bwe tutamanyiiko oba nabo bwazze ne gundi aidi yandala muki muyo nga bwagala buleete gavumenti mu gavumenti ki endala okitegeera ekirala nti tulabye nti Eddie Kenzo ye nga kanyama waakyo oba ng'omukulembeze waakyo alina obunafu bwe ng'omuntu ekirala ekintu kino kikulembeddwa ki gavumenti ekyo njagala tukkiriza nti mu ggwanga Uganda abantu ba wansi bo bagikyawa temunkuba amasasi naye amazima galina okwogerwa nti abantu ba wansi bo bakola ki bagikyawa kakati mu kugikyawa bakyaye n'ebimu ku byo bye byefaanaanyiriza okubeera nti babitaddemu omukono kati awo njagala era okubuuliza dokita nga tumaliriza waliwo akasente akajja 30 billion era kigambibwa nti bapromota bwe bamala okwegatta Norbert Events ne babalamu abakulu bano baayitibwa ne bagambibwa nti waliwo omunyago omulala okola kigwena maaso kwe kusalawo kigambibwa ne bakola ekibiina kino speed ne batula sides eri emutundwe ku Serene Suits. Njala okubuuza sente zino ekigambibwa nti yensonga lwaki abakulu beegasse faster basobola kuba nga bagiyita sente zino zaamwiwa musolo okitegeera bwe ziba nga zaamwiwa musolo abantu nga bano bazze bafuna sente okitegeera ne zibaweebwa bo bagamba mu bigambo byabwe abamu benayogeddeko nabo nti zino zigenda kuteekebwa mu ssako yaabwe era nga abayimbi bajja kuba bagendayo okuzeewola zibeere nga zibayambako mu bintu byabwe batambuza then era sente zino twali tulabyeko sente milioni 10 zaweebwa Wuma 221 milioni 10 zaweebwa Sako n'ekigambibwa bwe yagendangayo nga sente takola ki tazifuna akasente kano kigambibwa kasako akasente we all know weziba nga ziva mu gavumenti zaamwiwa musolo lwaki sente zino tezikolebwa mu bintu byala because nabadde nyo ne Dax Cartel nangamba abayimbi betaaga structures abayimbi betaaga sente kezo tumanya alina mu kasente kali yete yetaaga bati bana abalala era we zinajja zinakola ebyo zinokola kwabo bagamba za kwewolayo babenga basobola okuba nga bakyusaamu ku mbeera yaabwe esente y'omwiwa omusolo eweebwa abantu for reason eziri unknown for reasons abamu bazikubamu ebituli for reasons ezitategerekeka bulungi sente zino bwe zinajja osuubira ki sente bwe zinajja
sente bezikati waziwulidde eza Uganda olwo ziba zamaze dde n'okukola ki okufuluma gamba sente zino ezaze zinakola ki kakati ekisooka Omunnayuganda wano bw'aba anabba obulungi kyena muyigako kukubba gavumenti organization zifuuka organization tulina obubiina gundi oluvannyuma lwa President Museveni okuvayo n'agamba mukola obubiina bajje babukole ki babuteekemu ssente balabe engeri gye babakola ki gye babayamba kati era ako ka federation kyaka kamaze tegeera nti ziri ssente zikola ki nekatuulibwako ababbi abanene aba bana ku top kati bali mu kubala ssente ezo neje wogenda okukoma okawulira lwe lunaku ssente ezo lwezigenda okukoma kuki okutuuka ku akawunti zaabwe eyo federation awo wegenda okukola ki okukoma kati obubbi bwe baliko bo basiniikinze businiikinze bwe ne bagamba nti waliwo ssente ze balirayikira okukola ki okufuna then bo ne bafoominga ki okutali musango naye ssente ogambye nti zinaakola ki ssente ziyinza obutabayamba sente ziyinza obutatuuka ku music gundi yonna fraternity sente ziyinza obutatuuka ku buli sekinoomu ebweru eyo ekyo gavumenti naye ino kikola ki okukimanya ate ng'ezo sente zaffe zabawe wa misolo twandyagadde ziyambe bwe ziba zibayambye nga zibayambe kuba nabo baganda baffe bamaliriza bajjayo gye tuli bali obubi ennyo tebali bubi nnyo lwaki babawe sente tebali bubi nnyo naye mulimu baganda abayimbi abali obuki obubi ennyo ekituufu kiri nti twetaaga music industry ebeeko n'ebintu ebirala byekola ki ebikyuka mu baganda baffe kubanga muganda omuyimbi oli muyimbi oli ayinza okukola ki n'oli yeegomba okukola ki industry eyo bwe bagiteekamukko amaanyi ago batandika okuinspiringa abalala n'okukuliyetingawo obulimu ne business n'essuubi mu bavubuka bano abakola ki abajja oloza sente ezo zandikoze ki kati sente ezo nga baziwa bayimbi mu bayimbi nga bwe zijja oloza zandikoze ki kakati sente ezo kyenandibadde ngamba nti abayimbi bo bennyini balina challenge ze bamanyi ze bakola ki ze bayitamu okitegeera ekirala ekyo kimu ekirala bakwate abayimbi abasembayo okuba obubi bayiseemu lolokoolo oba birango ku radio ndi buli upcoming enena twesange ruki ani kiregeza n'omwiki wa block ajja kujja ayimbe zena kyali wa nkubi wa chapati naye agamba mbu omuyimbi bonna bajja kujja muno n'abatali bayimbi andi abaana abo balaba okufuuka kye bali baba n'ebizibu bingi akuba tanuulu ye n'ayimbayo ennyimba bbiri tanuulu nebanga ekolo yakoze eki yagize kati oyinza okugamba nti mukubi wa tanuulu kumbe tannavaayo buki muvi kati gwe n'ogamba nti mukubi wa tanuulu omwana abeereeyo atambuza ntula okitegeera sente mwazijje naye nga sente mwazijje naye kati nga muyimbi nga muli akiwuli akikola ki nakyagala naye kati gwe n'otandika omujajinga nti watono omutunzi w'entula z'ekkola ki naye n'otamanya n'oli gw'ogamba omuyimbi wamulabira mu limelight unless why kati ekisooka bandibadde basiga sente ezo mu studio waliwo eya samumanankani waliwa emengo nga gavumenti gye yabawa naye yabebekulu miliyoni ze yayonona tefulumanga yabwerere abaana bakaaba amaziga nti omukulu abasaba ate akasente ate akasuka neke bayinza okuba nga bagirenda kati ebyo nabyo ndaba ezo sente muzeeyi yawulidde nga bano bazzukulu be bebekulu edikenzo ennyonto ebatta n'agamba kulireyo kasoda kuba ezo sente tezigenda tuuka kati bw'owulira ebintu ng'ebyo ne bebekulu yagenda n'agamba nti nze nsase eya audio ne bamuwamanya biliyoni manya mmeka n'agikola wali ekiwaatule siwulirangayo upcoming enalina akuba luyimba iti songo n'agamba nze nakoledde wabebekulu ku bwereere bannange gundi wangaala oba Museveni oba gavumenti tebiriyo kakati so ezo sente gavumenti yalina abantu be yabadde yagala okutuusaako obubaka okweyozaayozaako kampeyini yabayisa bubi kyandibaye bwekitoyinza kirowooza kubanga ekituufu kiri ndi mu kunoonya ensonda zonna sente ezo esobola okuyambi okubenefitingira abayimbi bano ekikoze eki kikyaganye n'ekirala kyemmanyi history wa wano Uganda gyenzaalibwamu ate gyenkuliddemu kyemmanyi nti buli lwowulira akabiina akaba keetonzeewo olwo omanya waliwo ekiyita okukakasa nti eno Uganda olemwa akabiina ako kalinde mu myezi egyo
obabuze federation yadda bajja kugamba nti ate oli bwe yayenda ku gundi ate kati ne bisasiko ono babiyombeddemu basula mu hoteli omwo bamaliza bamubanja obukadde bambi ng'ebyo bigenze. So kakati ebintu ebyo bya ssente za gavumenti sisuubira kuyamba mubiri gumu gwa music. Wabula kituleka nti tulabye nnyo era tulabidde ddala nga bannayuganda kuba ezo ssente oluusi bw'oba ozijje tozibawadde aba industry zirina abalala bano bezisobola okuba nga zikola ki nga ziyamba naye musicale ziyinza obutatuuka kubanga ekituufu music teyeetaaga ssomero music teyeetaaga ki eri eba talent kakati ekituufu kiri nti tetumanyi bwe zigenda kubayamba okujjako bo bapulezidenti baazo ekyo kye bagambye ekyokuzeewola tewali wagenda kwewola sente z'amanyi nti za gavumenti ne baziza ekyo ne gavumenti ez'ekikola ne ku disitulikiti ne bazituteekerayo ne baziteekerayo abantu bagende bayige okulunda ebyennyanja ne bazirya ne ku byalo ne bakola ki ne basenguka okitegeera ezo sente zo bebekulu agenda yita eno akugambe muganda wange Hanze genda olye looni eno nga yeye bebekulu yagiriko bejjukira bebasigini bebasayiningi omupiira guyitewo sente zituuke wa bebekulu ono amweka akakadde akamu ekyo kigwe kya sente. So gavumenti gyoli sente ezo lwakubeera kale ebintu bya gavumenti eno bizibu olw'ensonga ne bwe ŋŋamba tozibawa ne bw'ataazibawe etugenda zirabirawa era ojja kwekanga ng'era nange sizifunye nga nebyembadde ndowooza bye bayinza oziteekamu tebazikoze. So kyannaku naye nga sirabawaawo gundi wabula babawe balyeko kubanga baganda baffe ye babawe balye bwe banajja ewange ne bagulayo eddagala bwe banajja eri ne bagenda bwe bati ne baziza mu ggwanga saturation emisolo ne gitambula. Hanspol live lunaku olwaleero bwe tulabise akujjako dokita ng'olina kyoyagala okugattako mu ensonga nga ki kyonna anything can be anything. Okay. Kati wano mbadde nkyayagala. Yes. Okay. Exclusive wonders Hanspol live agemanya gange atubagala nnyo bamikwano ina gye musinze okutulaba. Dr. Njala tumalirize. Concerts Martha Mukisa turn up Freedom City nja kugamba it was poorly attended. Bino ebifo ebirala byakoze okusinziira ku ngobera gye mbadde ngobereramu and concerts zize ziflopinga omwaka guno. Nalabako Crystal Panda naye gaali maziga meerere n'abalala abazze mu mbeera eyo buzibu buliwa sente abayimbi bevuga speed mu ndaba ye y'ensonga zino nga waliwo n'ezijjaawo palaso mpulira naye gamu buguma. Kakati ensonga eri emu nti abayimbi bano abamu kye beerabira baganyi nnyo okuyigira ku byafaayo ate ng'oluusi ebyefaayo tubyetaaga okusobola otuyigiriza fe abakyali abalamu. Kati Masa Mukisa yalaba ekyatuuka ku Fake for Mike kati Masa Mukisa hitize yagenda n'akuba lugogo nga naye yakatandika nga kyali upcoming n'agenda n'akuba nga ebizuuka akuba kino nekiri nga ate buli kyakuba kikola kikwatawo naye ate hitize yakuba Fake for Mike Masa Mukisa yakakuba kumpi hiti eryeja eryemu. Kati oba okuloota okwo yakugjewa mulokole kozi kyaka yatudde n'alokoka n'alabisibwa omwoyo n'amugaba bajja kujja omwoyo gyali ate omwoyo nze mumanyi oba gyali oba kiki yamanyi naye kyensobola okugamba kyeneebuuza ekituufu kiri kimu nti Masa Mukisa simanyi kiki yabaddeko oluyimba lumu oba yalowooza bagenda kujja lwa Eddie Kenzo oba kiki lino eggwanga bano abantu ba wano tebalimba nosegeera bwe baba baagala kusiima gwe nga Masa Mukisa manya nti gwe oba ogiyimiriddemu emigwanga gwe ki Masa Mukisa kakati tolowoozaayo oli okujja okuyimirira ku lulwo bajje ku lwoli ate atakola ki atali nanyini concert. Masa Mukisa ekyo yandibadde asooka n'akimanya n'anyweza ekintu mu bantu wabula kyemwebazaako yebale kugezaako n'ekirala nti akoze bulungi yebale kugezaako n'ekirala akoze erinnya kati erinnya litandise okunywera bagenda tandika okumukazaako erinnya nti ono yakuba syo nekola ki ne flopping nekola negaana
ebyo nabyo bimwongera wansi okuggumira okusimba emirandira omulundi guli obutamudisappointinga kibe kyakuyiga eyo step gye wateekinze resolution simbi yenyiga ebiwundu naye manya nti bw'ona amala okunyiga ebiwundu ogenda kufuuka omuzira olunaku olumu naye ate wasuulamu bw'obanga ddala ekyo wali tokisuubira wasuulamu gwe wakyereetera excitement yali nyingi naye sisita wange ojja kukakkana ensi bwetyo kakati ekirala ne bano kati abalala kati oŋambye ekya palaso tetannalanga simanyi nakyo era nkyekangidde wano kakati ekirala ne baani bano abalala misa kisemakula oyo ebbanga lyaluddemu bayimbidde generations ebyasa n'ebyasa asobola okikola ki okikwasaganya olw'ensonga alina abantu babeeri alina abantu babeena alina abantu abamutegeera mu 2000 n'abamutegeera wano mu gyekyenda n'abamutegeera ki kakati oyo omuntu alina sirizi z'abantu ez'enjawulo bwe zityo si kyangu kyakubeera disappointed naye ate sinze King Michael mpozi nga sente za gavumenti zokyeko oddeke oze erinnya mu bantu kati zokyeko omanyi mubeerawo nga dancehall king mumanyi naye yakuba oluyimba lumu nga nkyali muto taluzangako baba batega kamera nga batandika ffe tuli ba legend kye kitwala omuntu okubeera legend olina okubaako n'ekintu kyewaleeta kiri unique omusajja yatandika dancehall okubanga amukuba kuva eri kulido ate ba Peter Miles ba mention bali bakuba ki ate tokyogera nammwe muli akawulina reminded dancehall king yatugamba cricket of yagenda osooka okugoba n'abantu kwati bali yali agobye bantu eddi guno September tetubakanira ebaagwa katulinde abagoba abantu kyogamba taso agikuba nze ŋŋambye kati ate ente ogamba otya nti ente teribagenda gisala legend muki mu kuyimba music wa Uganda kakali nedda King Michael wamanze nkumanyi wayimba mukomuko ne amoti na vikisinga video nkumanyi nali muto naye ekituufu kiri nti weefuge tolina gwojja goba simanyi nakumanya gyogenda bajja mpozi ogenda basasula n'okubasasula naye kyoba olina okumanya sparinga sente ezo okolemu ekirala tetwagala balaba nga mutuleekanya nti mwakubye campaign ne batabawa sente ekyo kyekyo taata wange oba kojja biki manye ekyo ekintu King Michael wekitiibwa sente zo mpozi akagege mufuna ez'obwereere okitegeera kati bwe muba mufuna ez'obwereere oli wadde boteekayo kati yabira ku masa mukisa musome ebyafaayo bibayigirize oli wa luyimba lumu nga masa mukisa ate kati otandise okuteekayo sho ate ogamba nogati ogenda kugobaani nkukakasa negwe oyo gaisi yakola video nesoka gundi kyo era negaana King Michael kakati ekya King Michael kyo King Michael ate bwabanga yataddeko n'okuteeka konti ajja kubagoba ajjukire ebintu ebyafaayo bindi wali Musite yafuna abantu basatu Musite yafuna basatu oba ate ababiri baali balema yayimbye ekyenyo kati Michael alina obuyimba seba ya album last year era album erimuki yakola luyimba kyo lwagulawo album yagamba ennyimba zaali z'amaanyi zani kuba ennyimba yazeeyogeredde naye tuba tetumutegeera ekizibu kyabo abayimbi kiri kimu nze neewunyanya abayimbi balinga bana byabufuzi obeerewo ku TV ne baleeta omuyimbi gotamanyi nagamba bafaani bange mbawagidde mbatumira kati faaniwo yaali kati gwe King Michael n'ogamba nti wafulumiza alubamu si yakwogera alubamu bw'okuba mukomuko lido okyegeera n'okuba lido beach tukwegala tekyetaaga na muntu kutegeera nti King Michael yani oba ki okyegeera alubamu emyaka 2 gyayimbidde abayimbi babaddewo abawagizi abayina naye badde ayimba oba ekizibu nammwe musetinga questions nammwe mulinga batali mu Uganda King Michael obadde oyimba luyimba ky'emyaka 2 weekube mu kifuba osaase sente zo kubajja kudda wano ogaye gavumenti tekuyambi sente genda ozinvesting ogule ettaka oba oteekayo kafaamu weewummuza omusajja okutuuka okusasula $250 akube cricket over eyo kitegeeza aba olwedde amaanyi bazisasulanga naye bamala ekiddako TV egenda okuba eyimirira twakolera gavumenti netasasula kumbe sente ze baamuwa yaziza mu bino ebintu byeyalabira ddala nga bigenda kukola kugamba
totuwoganira. That's why sisaasira bantu mazimala gasaasira totuwoganira ate manya gavumenti ate biki gavumenti ekuwadde ssente miliyoni ebikumi bimeka ng'otandise obikwata oteeke mu kintu ky'omanyi nti tekigenda kukola ki wano eyamasa mukisa alina oluyimba lumu nga gwe bw'olina lido biiki lwayitako dda ne bana abaana abainterviewing nga si lwa myaka gyabwe tebalumanyi okutegeera bwe kakati okyaliko lwoyogeryako nze ndi dancehall king akalango kewateeka mu luyimba olwo si bwe kabanga kekakulimba gwe dancehall king kuba kati abaana tulina abaana abakuba ebikopo n'obiwulya nga bakuba batuula viper ranking webali wali Peter Miles ye teyeregangako naye ate Peter Miles mubi nnyo n'okusinga ayinza okuyisaamu endongo n'owulya nga era kale naye kakati gwe simanyi kikyofa okupuluvinga alina omukyala gwayagala opuluvinga kiti alina kiki ekireetera ayagala bafanizi babayimbire bafaani ajja bafuna bafaani ajja bakolaki ajja bafuna ne bwe banaaba bataano anti ne bwe baba bataano essomero baliikiriza okugulawo ne beri abaana babiri mu kiraasi okitegeera era nalyo libaki ssomero bafaani bojja kubafuna boosi tyakatonda tegeera kiri wawoogwa funa wawoogwa weewumuze tuze endala alina kutegeka Masaka mu Nyendo Kyankwanzeeri Kiboga Saza Oyima obwo buyimba bukyali olw'ensonga bo bakyaliko mabegako ali atoteete wano kale talina ono na luyimba kiggula luggi kya luyimba kyanza tukulembe lido naye yali muki wandekera omwana tuliza amaanyi osobola okunyimbira kolasi yayo n'ogimalayo kakati twekiraba kati ate kati olukyaliko naye luli bwe lwafulumira ng'omwana ayimba muko njagala nga namanyi n'ebiddako okitegeera so kakati King Mike muganda wange oli kabaka mu dansolo nga bwe weeyogerako tuze ngalabiyo abaana bakulabireko bwe bakuyita bagenda obakubira omuziki ofuneko kasente kofunye osirike ebeere side business kuba kati okuze waliwo aleeta Nkwakyo festival toyonoona sente zo ane wa Nkwakyo alien skin era yagala genda kusaba lukusa yagambye ekifo kyokka ekiyinza okubanga akuŋŋaanyaamu abantu be wali mu Lubiri Mmengo wa Ssaabasajja Nkwakyo festival kati ow'Enkwakyo kwa festival alien skin ekisooka aleese gundi empya aleese formula empya ebadde tenalabika mu kimu music kugamba oli bw'aba yatunda nnyo enjaga ku mulembe gwe Bobi Wine kati guno oli yagukaddiyiza ogw'enjaga kati yatuleetedde ogw'abali b'amayirungi bwe tubadde tetumanyiiko wajje bagaliira nawo biki kati bajja kujja beegatte wamu basibaawo nga bagaya embazi era kati bateekewo ne kiliniki mugundi mobile clinic bajja kulya amayirungi gaabwe bajulaawo bajja ekyo ekivulu bajja kigendamu kubanga nkugambye ebya King Michael mwogeddeko nnyo mumazeeko obudde naawe talina makulu King Michael reservinga sente zaffe obaako nekyokola nze munaakwagaliza okyegedde kati ono ow'Enkwakyo ye banne babadde tewali aboogerera mu nsi era ke bawulifunye aboogerera amayirungi tegakyabaswaza kakali ne mu parliament babula gakolaki galiramu era bw'abayita bajja kugendayo wali ebulangiti Emmengo bagende bagagaye kasaba nabanga babawadde ki ekifo kati ebyenkwakyo Enkwakyo talina nnyimba naye kagambye nti Nkwakyo festival talina nnyimba zimumala kuteeka mu Lubiri kuyimbira bantu bajjuze Lubiri okiwulira naye olw'omulimu gwataddewo nti bazze kugaaya mu mayirungi bajja kuvayo kuba babadde tebalina aboogerera bonna mu ggwanga babadde teboogerwako ng'era obasanga eri mu bitoogo gye batuula ne basiwuukira eyo kaakati bwe bafunye aboogerako mujja kubalaba wali mu gundi mu bimuli bya Bulange nga batudde bakwajja ogutali musango oyo bajja kujja naye nga si music nnyo kiri awo tetende munkwata bubi ate naye teyeekwata obubi n'alowooza ayimba amaanyi gatya zeziriko ennyimba ze zeziriko ekyo kituufu ekyo tewali akijjawo zeziriko nkugambye ne DJ Michael Dancehall King
gyali zibaddeko okutegeera nkikiriziganya ne Alien Skin okubanga ennyimba ze zikola ki zeziriko naye sinakkiriziganya ne Alien Skin musically kutegeka lugogo okujjako weewane ne woyagala sinakkiriziganya ne Alien Skin kutegeka mu lubiri okujjako Alien Skin businessman muki mulungi bwe yalabye nti kijja gaana n'agamba enkwacyo festival kakati awo ogenda laba bano baki abalitria abagayi b'amayirungi abasomaali abannayuganda abawana basiwukidde wano mu Kisenyi wawona bagenda kujjula ki ebulabe nkugambye kati nabo bafunye vibe kuba Baby Wine we yayimbanga ab'enjaga baamutegeeranga ne bakola ki ne bajja kati n'ab'enkwacyo nga bw'ogaseemu ne baana abatakyalina president bonna bagenda kuŋŋaanira abo ab'enjaga ekifo kyawe tebukyamaani akyalina vibe yona yona gyali akayanira wali ku muggo gwe bukyamaani akayanira wali ku muggo gwe talina nnyo talina makulu kakati ekirala kabaaya omumanyi ebintu byo byampola takikuma nekyaka bulungi nga bali we bakikumanga mpozi akuma muti gwe n'atuula eri neyekweka oba muto oyo oba mukije gumukubira n'asirika naye kyeŋŋamba kyekino ono omwana yasobola okukuma kati ekyaba amayirungi bajja kulya n'obimuli bwe bulange babulye era ezo ddooyi bateko